Kitalo nnyo kitalo ddala ekyankuba kyeyo abadde ayitibwa Mbabazi Joseph Atochi munnange ge tufuna galaga nti ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno abadde taxi driver eri mu Abu Dhabi era nga munnange kyamuviiriddeko okuva mu bulamu bw'ensi eno nti ono munnange yagudde mu mazzi n'abeera ng'ate afiirawo naye okugwa mu mazzi sigamba nti no yabadde ensobi yakigenderedde mbu oluvannyuma lw'okuba nti yasindika ssente ze ababeeko be bamukolera abafamire wabula ate yagenze okubuuliriza nga ssente ze bambi tebaazikolamu ebyo bye yali abagambye kwe kwesuula mu nnyanja mbu munnange mu nnyanja mwe yeesudde emabega we babadde basula naye emabega munnange obuuka kikomera n'obeera ng'ate ennyanja eyo ogituukako kaakati ye yabuuse oba yatolose n'abuuka ekikomera n'abeera ng'ate yejja mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo kitalo ddala subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section banaye Crystal Panda ndowooza atannaba kubeera ng'awona alumbye Brunoke mu magezi katubeere nga tubikuwa TikTok nowadays esingako basabirizi kati abagala okustreaminga bali ku Twitch bali ku Kick era omuvubuka alina ng'otegeera kati ng'oyagala ebintu bigenda mu maaso gulawo account ku Twitch gulawo account ku Kick if you're serious you want to start streaming naye abantu basinga TikTok badda mu kusabiriza mugende mukole nabye abasinga sigabye buli omu njagala mbeyo live nga abantu tebali mu kusaba mu kusonda nga nziraba nnyingi ezaani nani naye kati era baba basonda kuyamba bantu wanga ate batya nawe oyogera nyo jangu oyogere akyayogere oweddoodiko jangu oyogere jasi mukisussaamuko batya gwe tuyagala bayambe bantu tekikusanyusa nga bayambye abantu njagala n'okuyamba naye njagala nnyo era nzekigamba nnyo abantu bw'okeeranga ku makya Lydia kino kanti tugamba omugagga yakiŋŋamba bw'okeeranga ku makya bw'okeeranga ku makya ng'oli mwavu toli bulungi toli mugagga n'ogamba ogenda kuyamba muntu naye ng'ate oyita mu muntu mulala baleete muyambe abantu bajja kukuwa respect nga bwe bagiwa mugagga kuba bakimanyi omugagga ajja kuzize n'ayamba kati abantu bajja kulowooza obayitirako abakungu bazeeri ew'omugenzi Alex Mukulu munnange si basanyufu ne bannaddiini bu bannaddiini bazize bazize omulambo bu bannaddiini bakyagaanye okujja okuba nti nate basabira Alex Mukulu nabyo biibino abakola ki okuva lwe yava tetunnafunayo musabi n'omu mu ggwanga Uganda. Alex Mukulu bannaddiini mwenna mu Uganda abanene abatono Alex yabakola ki tetunnafunayo munnaddiini atulyowa myoyo kuva Alex bwe yatufaako ze sinnamulaba ng'omutesitesi mukitegeera so kulwaba artist obubaka mutwale kuki obubaka muteekeyo otagenga abasumba bonna tagenga abaawule tagenga buli omu munnaddiini Alex kiki lwaki muganya okujja tusabe kunamu mwebale nnyo mwebalire ddala maama agambye agakwogerako wano jjajja wuuno munnange wa myaka oba emeka oba tumwa emyaka emeka nze naawe naye munnange ali mu kuba nti naate anoonya naye ayagala musajja nga yeevuga ayagala musajja nga yeevuga ebyamulema okukola munnange mu buvubuka bwe alabika yafunanga basajja ba booda ba bugaali kati ayagala musajja nga yeevuga byebyo nno affe nno tugakuwanga ate bwe tugafuna amanya gange nze mukaddanyirira naye omusajja gwe nnoonya saagala wa gaali saagala wa pikipiki njagala mmotoka ate ng'omusajja alina obusobozi ananyimirizaawo mu bizibu byange byennina kati saagala buvubuka mpale nywera muguwa sibwagala saagala njagala omusajja ategeerekeka gwe ntwala ewaffe
ne bamanya nti Nalweyiso yaleese omusa. Konsati ya Irene Namatove esemberedde ddala era nga munnange Rema Namakula yazze era nga naye agenda kubeerayo nnyo okuyimba. Kaakati munnange katubeere nga tukuwa akatambi kaabwe bano ababiri nga Rema Namakula aliko byagamba Irene Namatove. Abantu bakwesunze, tukwesunze, Mukama abikoze. Thank you for coming. I had to. Tubalinze mwena ku Serena mujje tukikuve tukyabyemu tukyaseemu. Come, let's have a good time. Strong Woman 21st August. Tubalinze. This Friday no. Naye ng'olabise bulungi mwattu oba obedde. Onakulutuuse. Kubanga neetegeka kitegeera kati wano tuli mu aŋŋambe ki kitegeera webusembasembayo tuli mu kwetegeka banange buli kimu abantu bakeere bukeezi banange mukeere kubanga kubeera ku Serena Friday eno dadi agwadde ku kamasaaji ako akakutegeka n'obeerawo ng'oli ebyo dadi abikola bulijjo. Mbubba wa Cindy munnange yavaako dda mbwera ali mu rihabu. Mbwebyo ebigambibwa nti naali bweru w'eggwanga mbu balimba senga asidi wuno kabeerenga agatuwa. Baddiale, there is some information mbadde nsaba buli muntu alaba kanaka video mumbuliza abantu boku media house information ey'amaanyi etegeeza abanayuganda mbu nno musajja wa Cindy ali mu rihabu munagigamba ddi abantu nti musajja wa Cindy tali Bulaaya wabula ali mu rihabu munagigamba ddi abantu era abantu munabategeeza ddi mbu nno balwana Goliath oyo musajja oyo yani okunio onkudi whatever namumenya omukono munatutegeeza ddi ngamba media houses like any allergy radio etc bebawaya akasente munatutegeeza ddi such important information. Yes, njagala kubawa breaking news. Wetwogerera kati sente zebabadde boogera Kamiri yazisindise era abali wabweru mute akyali mu kkomera nga kyetubadde twogera nti naye that's not the solution. Solution y'olukumi lwasindise ne nnyina abadde asobola bamuweereze tiketi addeyo waka. Wano ewa Sengasi tuba tugaba breaking kati ekiddako kya mwana kudda waka ekyo kivuddewo ekyama wabula Vegas kagambe kageza ne kajja wano nga tebana bamuzaayo ne katwasamira leero obudde tugenda bukawa luli ebyo byekayasamiranga buli omwaka kyo kaddamu nti bannange koogera oluzungu kagambe kageza ne kajja ne kaasama tugenda kaliisa amazi ate tumalirize nga tukazizaayo mu kkomera genda mu maaso Vegas babiri mulongo wanje kyetubadde twagaliza embazzi kibuyaga akoze eki akisudde Vegas waliwo agambye olimba mbwe kooti ya leero mweno yapala essaawa mmeka mbagamba byamuveeko oyo sooka omuveeko tetumanyi ssaawa zeeri naye ze mbabuulidde ekibiwo ate n'ekirala era agaakagwawo aba ali wirindi okukomawo e Kampala. Amiina bamukubire ku bugalo ng'atuuse e Kampala. Tetujja bukubira biyambanye na famire ye. Okukomawo e Kampala era Vegas otulime babimubuuliriddewa mu kkomera. Olukimugambye n'agamba ngenda. Ali ne anko we mukulu wa Kamiliyoni bamuyita David yamujje mu kkomera. Amiina. Tumugenda mwaniriza bazira. Era tujja mukima aba mwana waffe. Afani ba aba nga 25 August wabera wapi moment leta. Akkiriza kyovolo obweddansi tirise. Amen. Communication zitambula kyova bagambye ti aba avuddeyo mu kkomera.
tebamusibye leero 25 lwe lwokubiri olujja Augusto ali Kampala. Next week on Tuesday. Actually, yeah, Tuesday. Kuba Sunday. Mukube ebipande. Ajje era atuukira wa jjajjaawe Pulosi Mayanja. Ewa Pulosi bagenda tuukira mu kulwana. Lwaki mukimukola? Anti gy'alaga kubanga ewa Pulosi kulwana. Agenda Kongo. Omwana oyo baali musosereza aluwa eri baba mama baba taaluwa mu bakyoli. Ne bamuleeta mpola nga ate n'ekirala jjajjaawe tamulinaako buzibu yakimanyi oyo mwana muto bw'aba yasobola okukuza Kamiri n'akuza Palaso n'akuza Wizo n'akuza Eke ono muzzukulu jjajja Pulosi twamulabye wali ng'atunuulira abaana ba Magi jjajja Pulosi mukambwe anti era abo abaana beetaagamu jjajja bw'atyo waba yasobola okukuza basupasita we batyo kati ono ate naye jjajja alabika si mwangu naye jjajja bamugamba si mwangu olaba akuza abaana abo nga tebali naye olukosi balina embali ne bakula abaana abo balalu ne bakula wabula bannaye Vegas weeyogeza okumanya weeyogeza kaakati otunnyonnyola bannange n'akuza bano kweyo famire ani aliko akweyagaza be bakuba abakazi be batomera bannaabwe be beemenya emigulu be bademerera okujjanjaba embalabe neziwona buli kimu kiriko toli celebrity naye nawe bbaawo akukubye enfunda nnyingi just because tetumanya Zaina omanyi by'oyitamu okwasama kwenjasama waliwo omuntu asobola okunteekako oluyi ati oli mulaavu bakukubira mulaavu omuntu akubira mulaavu ne mukeera ku makya n'akuwa caayi nedde empisa tuzirabire eno era essaawa eno tuli mu kunenya Daniela because bye tuli mu kulaba essaawa eno yensonga lwaki tunenya Daniela waliwo omuntu gw'ogamba bambi she tried naye mutonzi waffe yasalawo she never tried yatuma omwana ebigambo n'avaayo avumye nnyazaala we alemedde ku musajja omwana azze avumye ebigambo maama abiwolereza kaakati munnange awo weŋŋambira mbu tewali muntu gwe tukola ki gwe tugenda kuwolereza Oluvannyuma lwa Ssenga Acid okuba nti naate munnange yalabiddwako bakyalabibwako mu Uganda ate nga Haji Wakaluba yali amunoonya Uncle Bean yavuddeyo n'abeera ng'amuwa ebimuli bye n'alyoka agamba nti yenna ali emabega wa Ssenga Acid okuba nti tasobola kukwatibwa yandibanga munene kubanga ali mu Uganda naye mbu ne Haji Wakaluba talina kyakozeewo. Negwe mulekerawo okutya abantu ng'omanyi nti ono singa bwe mba wano bwe nti njogera kino nkyogera nti kino kyogera omuntu ali ku live Bakaluba n'akubira Ssenga Acid n'amugamba mbadde njakakasa ogambe sina kyeyinza kukola kale kibeereko on record. Ssenga Acid n'amugamba nti nze Ssenga Acid nze alina Ssemanengene yegwa alina enfiddiko neŋŋamba Ssenga Acid kikyo oyagala okunkola okundeka mu maziga bagenda kunzitira bagenda kunsibira nze ngenda kuddawa. Ssenga Acid nanga sikutya tolina nakyoyinza kunkola wadde akatikiti ate nze nina kyenyinza okukola. Ngenda okulaba omusajja naga ngenda mutolera nniya namutoledde nniya konze kati notalwa jahadi. Ssenga Acid yadde Uganda Bakaluba talina kiyakoze Ssenga Acid kati leero nakakaziza nti Ssenga Acid yalina Ssemanengene omwali oli alina enfiddiko era Ssenga Acid nze saluti Ssenga Acid bwogera ngenda kujjanjavula nze bwo kati nina omunene mu nsi bamita Ssenga Acid. I have big fish big things. Yamukubira alo nyabo ongamba ki kati wulira nedda sikubye ku discussinga na kati okubye ku discussinga nange obadde ongamba ki noli najjako tolina kyojja konkola ate nze nina kyenyinza okukukola kyoba omanya gwalina enfiddiko nze alina
ensigo nengamba kaweddemu bamutodde Jahadi omwana Senga City oli munene Bakalu batolina kyotugamba ate kati nange Bakalu batansobola ate kati wankwatira konga nkwira Senga City yi kati wabewe embwe nkwatako bujingo tontisa nyegwe abantu temu actually tojanga noyogera ekintu kyotosobola kukola mbulamu ojja kuswala wanudde Faruku Sakozi komawo saze mukulu waji Bakalu mubuze omwana yabadde wano wakozeewo kikugulawundi kwe yabadde olaba Tayebwa yalinnya najja wano nalemera mu hoteli Tayebwa hoyo kete kutayebwa ajja yajja wano Canada yalemera mu hoteli ati gwe Bakalu nino munene Senga City nangedeke Uganda. Honorable Justin Namere simusanyufu ne Benita ajukira nti bambi Honorable Justin Namere babadde nga bamuvuma babadde bamusabula nga bamugamba nti yasuubiza mpewo wabula ate olunaku olweggulo ne tukuwa amawulire ne tukugamba nti ono yamuwadde millions 5 era avuddeyo n'alyoka agamba nti yayinamuwa millions 37 oba 35 weewatyawo naye mbu Benita aveeyo ayogera ensonga lwaki yamuwadde millions 5 nabyo bibino Benita okwetonda ko okufunye era si kibi okwetonda naye buulira abantu amazima lwaki wafunye millioni 5 instead of $1,000 kuba amazima gwogamanyi okimanyi bulungi nti ensonga zo nali sizimanyi generations ezingamba era kyamutwalira ennaku nga 2 okunnoonya nansaba nkuyambe era nandaga nti obulamu bwo buli mateeka ekintu ekitalina deservinga muntu kuba ku mawanga ate obulamu bwe ne buyingira mu situation nayanguwa nenoonya Minister of Foreign Affairs era nanoonya area embassy ne bagetina entouch naawe ne baagala okukolera emergency visa ticket ne bagala ogikuwa bakusabye passport olunaku lulamba nogamba okugiwaayo bwe banzirira ne bagamba okusinziira ku assessment gye baakoze tewali emergency situation tewabadde mu agency ku ttaka ate nga nze wali ondaze generations bwe yakuwa contact yange kubanga nayogera naye n'amaani akuwa contact era nonkaabira nongamba please do anything nzirewo bwe navaayo okukola video ze nali nvumirira political persecution na blackmail ku mukyala era ku muntu yenna kuba ku muntu yenna era nakyogera constitutional rights is a freedom of expression of political opinion weziri ku muntu yenna ekyomutwalo gwa dola nakireeta luvannyuma because of the passion gye nnyina ku bakyala ate gye nnyina ku kwagala okulwanyisa abo abakola ezo social media bully saakunoonya singa nayagala trending nga bwe wagambye abantu naali badde nze nakunoonya mwanoonya ate mwasitwa bulimba okunnoonya badde budaaka nga ndi extremely busy wasooka kujja enzija gye wajja nga bakuwadde contact yange ebigambo byewayogera tebyali birungi baŋŋambye oyinza obutanyamba bannaaye sente ezo wali zimpeereddewo kugamba nedda bw'oba osuubira obuyambi mu muntu kozesa olulimi olutali entitled era n'okyetondera nti nsonyiwa wonalebo munnange ebimu tuyiga biri nagamba ok I will help you anjogere ne authorities enkyamudde bwe baŋŋamba nti tebalabawo emergency nenkuddira ne mugamba waayo ebintu bino nga birimu ebibuuzo ate olwo ne nkubuulira nti n'abantu bange bakaluvini kayanja babuloga bange baki abantu bange abenalemu nabo bali mu kuyumba baŋŋamba namere wayingidde ebintu nga bakufeze si bituufu nekubuuza ekituufu kyeki nogamba nti nedda ab'omulimu be bagenda okukolera tiketi nekugamba nti mugambika nenkubuuza ate ebbaluwa eno yabadde yina okiriyalinga erinnya lyo lwaki ate yo wagiganye kubanga aba embassy
baali basazeewo ne Ministry of Foreign Affairs bakuwandiikira ebbaluwa ekiriyaringa biri byogamba nti abanna okuba bigamba omulimu gwo ti oli mutemu oli biki naye ne bagamba nti naye bwebagamba tugyetaaga noŋŋamba nti onalebe ab'omulidde bagenda okumpa tikiti bwe nakiddiza abantu bange nti omuwala nno mulowooza alimba naye agambye akomawo butuufu era omulimu ne bagenda omuwa tikiti ne bagamba ne omutwalo gutuwe tuguterekewa tugukube n'ebifaananyi bwakomawo tugumukwase ku kamera ng'amaze kudda nenkukubira nenkuga abantu bano bagamba sooka okubira nogamba onalebo naddamu n'azimpa nenkugamba komawo ajasekuwa ate nno buli kye tubadde twogera nga ondaga nti okitegedde noŋŋamba naye onalebo nnyamba funiraayo $5,000,000 nina omuntu gwe nnyina okusasulako ammanja eno n'obuntu nti obutonotono bwe nnyina okugula nga nkomawo noŋŋamba eyo mukolera temusevinga kinene biba byamire ya leero debayiro naye nali ŋŋanye nogambye nti ku mutwalo kanguweeko $1,000 noŋŋampeereza $1,500,000 because of my heart z'abammanyi bammanyi nnyamba nennyamba 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 without ceasing ku byonna abantu bye baali bakwogeredde nasigala ngamboke usanga talina butubantu usanga ali mu depression nga zimwogeza obubi oba wateeka era nendagira PA wange akuweereza sente eyo essimu generation gyasharinze ekuweeredde sente abammanyi bonna bakimanyi nti essimu sinze embeera eri Masaka ekwatibwa PA zembeera na WhatsApp yaayo eri Masaka yani wonoonya location yayo eva Masaka PA wange muwa bwiristi nti ono muwe $2,000,000 ono bweziti ono muyambeko ono namusuubiza kino ono muwe 5 era namuwadde namba ku ssande nenkola emirimu gyange emidanga there were no open banks ate nabadde ku 50 and it was a Sunday olwaleero nzenkedde mu kabineti ebya naakuteerako ssente bwenfulumyemu for tea break oba zibadde ssaawa obanga 5 kitundu oba something nemukubirako nabadde nina ekintu kyenjagala nkolere mba nyina ebintu bingi byemoto nemubuuza ti omukyala wekodi ono kya byonna nabikoze naye olina kyogenda okunyigira konsaati ekiki ti omukyala oli mbadde mmaze okumuwa ssente ate nenzuula byeyakwogeddeku konsaati yayogedeki naabimpeereza nebikuweereza ngenza obikuweereza nga wataddeko davidiyo nga weetonda nenkukubira no nga nsonyiwa yali depression munange nasooka kulowooza togenda kunnyamba naye nsonyiwa tonvaamu amukauntingu kati nga bw'omanya amazima ago ge wagobereddwa n'okwetonda abantu babuulira amazima generation seggulo yaŋŋambye ekiro nti muweereza abantu baba bajja kwogerera abo abaana asobola okuvaayo n'akwogerera muweereza omutwalo gwa $1 tukukube screenshot tusharinge nomuganze siyamba bantu tutuuba point no tebakikulimba nze nnyambye abantu mu Uganda muno olina omutwalo wa president n'afuna obukadde 6,100,500 uno n'afuna buli muntu gwe nnali nnyambye nfunamu omukisa ne bwokera ku makya nonjogerera ebigambo bineka nga nkuyambye oba otutte butwa mba nja kubeerawo nfune omukisa gwange sobuulira abantu amazima abayinza sikulinaako buzibu mwanoonya for help and I offered it. Generations naye avuddeyo ku nsonga y'emu eya Benita. Jjukira nti y'omu ku abo abaakuba omulanga nga bakubira bannaffe aba NRM babeere nti nate bavaayo babeere nti bayamba Benita oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti Benita yali agobeddwa. Kaakati ye generation byonna bigenda mu maaso ku mutimbagano bw'ati wabyogeddeko. Ono gwe mulaba wano ye Minisita Nammeere. Ate ono ali ku side eno ye generations official era nga yenze ayogera mu bigambo byange. Kati bino byange temubaako walala we mugaa nti baatugambye bino byange. Ono gwe mulaba wano generations ye yayongerayo eddoboozi erya Benita ku bintu ebitambula. Omanyi mwebuza amagezi yensonga lwaki nkoze video ngenda pakulya video zisatu mpaka kubateeka mu magezi. Generations yayongerayo eddoboozi
Minister Namere n'awulira eddoboozi n'ajja n'akola video n'aga nti awadde omwana omutwalo gwa $. Generations n'abantu abalala bonna abaagaliza Benita ne bajja ne beebaza kituufu neebaliza omutwalo ogwo ogwa $. Nenziramu nenkola video nga mbagamba nti omwana muleke kumubuuza oba kututeeka ku pressure. Minister omutwalo gwa $. Tannaba kuguleeta. Ye yagwogera sinze nagwogera mu bigambo bye gwali public. At this point okulaba y'omuntu yenna avaayo naga nti generations baamuwa ssente z'omwana n'azirya. Si kwewaana naye bantu bange abalungi omutwalo gwa $. Tegusasula na bills zange ezawaka. Omutwalo gwa $. mugulaba mu $. Ssente zange nzikwatira mu pounds. Zezo poundi kakaaga. Tezisasula bills ezewaka omwezi. Ziba ssente ntono. Do I make sense? So nze generations tosobola na kukirowozaako nti Jenny osobola kunteeka mu bintu by'okuba nti baamuwadde ssente simanyi n'atazi. Kyekyankozesezza video era ebagamba nti ssente tannaba kuzireeta. Bwe ziba zizze tujja bagamba. Era bwe yatuuse naawe omwana $1,500,000 ze tumwebaliza era ngenda kukola video nga neebaliza $1,500,000. Kibeere ku record nti minister yabagamba okumuwa omutwalo n'afunamu kwegamba simanyi n'afunamu obuzibu yaleese 5. So sinti ganti yawa generations omutwalo generations n'akwata omwana n'amuwa $1,500,000. No, siina ssente ya Benita gye nakutteko. Nze sikolegana na ssente abamanyi mumanyi. No, nze I do not involve myself in money issues because I know what it means. Bantu mwe muli bantu babi. Bantu mwe muyina ettima. Bantu mwe muyina obutaagaliza. Nze jeno nsitula oteekeko ekifaananyi kyange mbuuno musime bamwadde ssente z'omwana n'azirya buli kimu kibaddemu open. Yensonga lwaki mbadde nkola videos ngamba nti gundi yawadde kino gundi yawadde kino. Saagala kintu kyakunteeka mu bintu by'essiriimu. Ku media kuno mazeeko emyaka 4 sibeerangako mu bintu bya ssente simanyi yasuubiza simanyi generations agenda kugaba ssente simanyi mulayikinge tekibangawo ate tekirisoboka. Wano nafuuka n'abakyala. Nkimanyi bulungi nti mwegomba nnyo ku myaka gye mmazeewo mwagala obuntu ng'obwo generations ali mu scandals ziri n'abagamba obulamu bwange najja wano ku media nga mbutegese. Manyi biki media byesobola okunkola ate era nange manyi butya bwe nsobola okuba handlinga. Kyovola mbeera careful nnyo naddala mu nsonga ezo ez'essente. Nze kye nakola kwongerayo ddoboozi abaawa Benita beeweera Benita. Siina ssente ya Benita gye nakwatako. Minister yabadde ayogereziganya ne Benita, not me. So munzije mbintu byammwe eby'ekisiru nze sizannya mizannyo gya kisiru sizannya mizannyo gya kinaku baddia. Omutwalo gwa $, bamikwano. Ogwo ngugulamu tiketi entwala Uganda. Do you understand? Ekizibu kya bunaku butasoma futwa n'emitima emibi. Ogamba otya nti Jenny ayongedde eddoboozi nti Jenny yalidde ssente. Please stop. Mutuleke temututamya kuyamba bantu. Temututamya kuvangayo ne tutaasa. Oli yakozesa bigambo bye kamwake ekyokuba nti generations mmanyi Minister Namere mbako ne wenkoma. Sinze musalirawo nti kati yogera kino oba yogera kiri oba kola kino kola kiri. No, I refuse to be dragged into silly nonsensical issues involving money on social media. Release my name. Munveko, I did what I did for Benita, not for anybody, not for anyone. Nateka eddoboozi lyange abayamba Benita ne bamuyamba. Release my name. Release me. I need to fly. I need to fly. Give me my wing. Eno ye video yange sembayo nga nebaza Honorable Namere yampadde $5,000,000 era mwebaza. So mwabali mu kugamba mbo simanya bakootese ne baziwa generation tannalaba na ku ssente yange n'emu. Bulya ne wabanga ayina ayagala ozimu wa kuzimba akwate namba yange n'agiwaayo mukazi watu mumojje mu bintu mbu ye yazireceivings.
Honorable Nammere ampadde $5,000,000 era mwebaza mukama amuwa omukisa. Okiwulidde kubanga nze sente ze zitakoleredde ne weyandipadde nusu 10,000 mbadde ndukwata. Okiwulidde kintu ekyo? Ye era mwebaliza ddala nti yeebale nnyo yeebalire ddala mukama amuwa omukisa amwongeze ekifo bamuwe ekifo ekinene yampadde $5,000,000 generation mumujje mu bino mpulidde abagambo bamuwadde sente zange n'azirya mumujje mu bino ebintu oyo omukazi w'amaanyi. So Joan Bule tubasaba it's enough baganda bange it's enough. Mwemuwa mukyelinako obusungu it is so understandable naye kati mulowooze ku baana mulowooze ku bazadde mulowooze ku bapastors bammwe mulowooze ku mikwano gyammwe gye mwali muyiseeko ne gituula mu nsonga zammwe ezimanyi what is really happening oba what really happened. Muva ku bino ebyabanoonya kantu ya content. Is this really worth it? Okubanga tujja mawulire forth and all the time over one thing. Ensonga bwe bayatuuka ku point ya okay tugenze mu kooti ne kooti nekkiriza nti erabyewo eggumba mu kwawukana mukireke. I've always told people nti omanyi nga tonaba ku encouraginga tiimu yo. Tiimu eno genda olumbe eri tiimu eri genda olumbe lowooza ku nsonga bwegenda okutuuka ku mawulire kuno ebeere nga buli muntu alina okyogerako. There is a point wogamba asijja kyogerako niwabawo point wetuuka nga tugenda kubyogerako. Mulowooze ku bantu abalina kye bamanyi nga bagenda kwogera amazima tubakite mukita ekyo mwakkiriza ne mukita already. Mwakkiriza ne mukita already. Can you people stop? Can you stop? Mbabuulira baganda bange. Ekirala tewaliyo bufumbo bugenda kutereera nga sayidi zombi tezeewa kitiibwa. Ekyo nakyo njagala tukyogereko. Tewaliyo bufumbo bugenda kutereera ng'ogamba mbu nno ye omukazi aliwo okugondera buli kasasira ajja. No. Oba mbu ye omusajja kulwokubanga musinga ebitabo oba musinga sente mbu agenda kugondera kasasiro. Tebiriyo. Oleka kubeerawo ku respect eyo nti mukyala wange omwami wange wadde ng'obuwangwa n'amadiini n'ennekya society and everything ekusukulumya omusajja but there must be respect both sides. Sayidi zombi zirina okuba nga ziwaŋŋana ekitiibwa obwo obufumbo obugenda okuwangaala nti omunaabanga muwaŋŋana ekitiibwa you will be able to answer when you ask the question. You will be able to reason with your partner nga temuyombaganye nga muwuliziganya. Temusobola kuwuliziganya without respect kubanga watali respect buli muntu aba awulira nga yes nga tewali kuwuliziganya. Kati nze simanyi I'm telling you temujja kusobola kukwatagana mu bufumbo nga temuli mu respect side zombi. Respect is a must both sides. Bwetetta mudde mulabi mulungi olekukumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi.